Yes, mukasira katugera kuba tulekere kya Tracy Akawungezi ko lwaliro. Atenga nagamba isola bayo boy Vijay Junior nga buli nga bagamba Sochi entertainment kutushya kusema je tulekedde. Atenga bagamba entertainment entertainment na Vega Soma Akawungezi ko lwaliro. Bita Films bakutushya kusema je tulekedde. Nga bagamba Sochi Entertainment Productions ne Vijay Jos Productions nga bulijjo ne Vega Soma Akawungezi ko lwaliro. Nga bagamba entertainment na Vega Soma lwaliro. Team Kamila inanyinisema ageno sokera dela bakaise back to the good life kashema ketolekedde nga bagamba Clear Plat mpozi kasiye ko London Brown bagenda kumisema je tolekedde Nadine Ellis naita kabuzem Kerry Janet bona bagenda ko mu cinema mpozi bagamba Stella ni mwali eno mukasiya ka mukutani katwatanga na kyala yali akuteko okujja kusikala base yabe bali batudde bali. No, I was being modest. Keep going. Girl, seriously. Why? Congratulations. Basoka ne bamuyoza bashegede sebo yakuzidwa. Champagne 3 kamikaze shots. Soko mfuniro champagne kamikaze shots. Ono sebo yatumia drinking ali so strong. Actually, do you guys still have that Hawaiian Kono macchiato? One more China Hawaii Kono macchiato. Mucha kaina kadri kono wekali. You're still planning to pitch Glickman that Grand Cafe. Kali soko mbulire. All apart. Ocha garugeza ko pitching a program yo Eric Glickman. Ekwatagana ku ya coffee. PowerPoint party. Esazi no bamazo promoting a first vice president mu company. Akola mu investment company. You're real. Katuna badamu bozi anti bosi ogena pitching ila kalika program ko aliyogera kakawa. Ako kutunda kawa. Oh, you Kali. guys, you should. Ensonga setwaga zogera ku kasoke tukuwe kirabo. Echa congratulations. Hageno buli akanaka kanyenyegenya. Kabokisi ke bamuwadde. Kubikura bwati sebo bakambwe bazibu. Bamutede mu ka vibrator. Really actually shouldn't have. Yagamba mbutufu temwandi kampadde. Been working so hard and now. Anti akashaka isema biganti obudde bwo no busingo badde okola tofuna kadde ka kweyagala. And what interest is this? Iranga twagala liso otandika okwetereza muki. Basis it used to be. Twagala liso leme kuddamu kwegambo leme kubeera ddungu obeera entobazi. Zirize wateranga okubeera. Easy fix. Swipe right. Ekintu kyangunya liso osobola ogenda ku simu no swipinga right. Successful goddess that you are. Esaawa oli successful oli mukazi mukozi. Kati huyo bakuziza n'okukuza mu company gyokola oli w'amaanyi ke kasira weeyagaleko. On the eye. Abasajja babo bayitawo. Bottle cap he was holding. Enfaanana gy'afaana sobola mugwira. Kati ate oyo. Ew. Ereka naawe. He's already had 4 wives. Pat. Oyo Lawrence omukongo nga mutwala wa. What you're missing is that good old long strong vitamin D. Ekituufu kiri nti omisinga vitamin D. Kyategeeza vitamin jubula. More. Seetaaga neetaaga ekisingakaawo. Tiyeetaaga vitamin D yokka. A connection. Neetaaga lisingezeko ofuna omusajja anampa relationship ey'enjawulo. Anaasobola okuba nga tuconnectinga. Kwegamba anoonya muhabbati. Noonya muhabbati. My ass. Muhabbati mayasi. Abasajja b'ennaku zo tebakyalina muhabbati obadde kyotagala kitereera. Settle for financial pairs. Nze nga mufo ky'okugezaako setolinga musimanyi onoonya mukwano. Setolinga ku musajja asobola okuteekamu akasimbi. Nga ne waaba tawanyisa osobola okubaako we weetereereza. Yabagamba kali. Ezo ensonga tuziveeko. Ne batoosinga. Kakenekera walawo twayitawo ntusooka tudde erudda. Coffee beans online, but they cannot. Ayina ekintu kyasingira ddala okwetaaga mu bulamu bwe. Ayagala nnyo okubeera nga muntu wa kwagala kaawa. Era kaawa yamusoma n'amutegera ebiseera ebisinga amanyi n'okubeera online n'asomamuko. Kati agenda osituka n'alengera ekyawe ekyamuweereddwa bakyalibe. Yagamba nze ebyo sisobola bigenda. Mwawulira akemebwa naye ebyo sisobola bigenda mu nkozesa ntya kituulu. Yajje bali. Mr. Glickman, as Kati ayagala kuteekateeka submission gy'agenda okuwa bosi waayitibwa Glickman. of the coffee. Ayagala proposing ejjali bwe kiba kisoboka lisi amuyambeko bateeke ssente mu kirowoozo kye ekyokuba nga alina kampuni efulumya kaawa. Essaawa zino akola mu investment company era bamufudde vice president. Promotion sebo y'amaanyi okamala. 19 Alina ne kamasiini akakola kaawa. relationship with coffee is deeply personal, and the human Yagamba nti ebiseera bisinga abantu abanywa kaawa enkolagana yaabwe ebeera ya munda nnyo ne kaawa. all experience. This in Baabano sustains the Lord's biro byonna bitadde mu write-up gy'agenda submitting eri bosi waayitibwa Glickman. special social interaction. Buli kimu kyonna akimanya engeri y'okutabula mu kaawa. Kwegamba okutabula kaawa n'okusoma kaawa n'okutegeera kaawa yafuuka hobby gy'ali. Kati abali wano ku ssimu agenda okuzza amaaso tufudde Katonda wange. Waliwo information gye bamusindikira
nga likyabika mwetagisa okujja ku Bukedde TV. So far, the FBI has issued a Bagamba nti aba FBI bafumiza warranty ey'okukwata ba high-ranking officials mu investment company. Bonuses and financial kickbacks. Era ng'agamba nti bali bagenda maaso n'okulya kye twandiyise pensions bonuses ng'ogasseko ne financial kickbacks ez'abantu. Glickman ne bamugjayo mpozi ng'ogasseko ne vice president ayitwa Francesca. Kyokka nakyabadde bakamukuza bbanga Syria wala nnyunaku nga ziizo. Bosi we bamukute bamuvunaana leadership z'abantu abye sete z'abantu. Wabula bavunaana president wa company mpozi ng'ogasseko ne vice president kyokka ate yabadde yakakuzibwa. Lawyer we yamugamba tobaako ky'oyogere watali nze. Tekwa kuba osaaga. Yasooka n'akubira sister White Wanita. Kakana. Lawyer we yagambye ki? Yangambye nzikakana esobola kukakana. You should have called me sooner. Alishi wandibadde wankubirako dda. Nze nanditegedde nti bigenda kubaawo. His narrow ass. He set you up. Yagamba nti bosi oyo alukusuddemu. Leka mulamula ayinza okuba si ye yalunsuddemu. Nice, likable, unsuspecting. Obukoosi gw'omuntu omwangu bayinza osuula mu katego nga kano. Means a dick. Glickman Dicky. To where he's going. Aleka nsube nti gye bamututa ajja kijjamu enjawulo. Real? Dala. Oh ma'am, okay? Don't you even start second. Totandika genda maaso na kwagala ku second guessinga gwe kikyoli. A bit blindsided. Seriously, sis. Ndabika bansibya akatamba waala. Back home to Hazelhurst. Webituuse kigera kwetagisa osooka ojjeko mu Hazelhurst tutobere eno. Anita, no. Anita nedda. I am not tucking my Sigenda kwata kubo kudduka nga mutiitiizi. my name and fight this. Nze ngenda sigala wano nsobole okiryalinga erinnya lyange ntobe n'ekino ekiguddewo. Up and everything will be fine. Nze kakasa buli kimu kyonna tujja kikwasaganya buli kimu kijja kubeeroke kati yajja n'asikana kanso bukaasya ye lawyer we. Yamugambe so ekisooka tebagenda kukuvunaana nga Glickman bamuvunaanye. However, the bad news is Yasobola kubanga amawulire amabi agaliwo gali nti bank accounts, credit. bamaze dda okuba nga bafrozinga Hold up. financial. It's standard protocol. Kwegamba ebyensimbi babinyize accounts ze na buli kimu kyonna. Eyo standard protocol. I lost my job. Akalimu kange Work in the only field I know. kali banemeseza n'okukola mu field gye mmanyi. Talina kwesembereza bintu bya banka biki ebyo talina kukolayo. They are, for a lack of a better term. Namugamba essaawa zino abakunoonyaako beefubyayo bye bakunoonyerezaako. Ng'ogasseeko n'abalala bakwasaganya ebyensimbi so. N'olwekyo Glickman was in the process of firing everyone. Glickman sebo yabadde ayagala goba bonna bonna abali waggulu. In fact yabagobye. Abali waggulu baleme funa buzibu. N'alyoka aseetingayo ggwe. Which was me. Ekitegeeza nze gwe yafunye n'alusuulamu. Kaasookaasha bwe yamugamba. It was all fake. Ne bino bye yankoza mbu simanyi nfuke vice president wa company. Byali fake. Now. Kati ngenda kukola ki? There'll be hundreds filed, civil, criminal. Yagamba essaawa zo kyesobola okugamba ku road bagenda mussaako emisango egiteekanika. It's all Egiri civil ng'ogasseeko n'egiri criminal. okay. Listen, Wuliriza. it's gonna take some time. Kino kigenda twalamu engeri akadde. It's being seized. My advice is that you take whatever. Yamugamba nti amagezi gengenda okuwa wandibadde weekuŋŋaanya mu ngeri yonna esoboka. Do you have anywhere you can go that Olinawo osobola okuddukira? Boring. Gye nsobola okuddukira wabbowa. Ye waabwe ku kyalo gy'azaalwa. Kati ogenda kukola otya? N'asooka yeesikamu n'atereera. That is right. Ono amugambye kaasookaasha sooka okakane. Gwe totya buli kimu kyonna tugenda kufuna engeri gye tukivugamu. Wabula sooka ofune w'osobola okgenda n'okkakanira eyo. Ewataaku stressinge. Yakwatibwa n'ajja mu Hazelhurst gye yakulira. Era sister already yabadde amugambye nti wandibadde osooka n'ojjako eno. Bade yafuna akalimu agenda okujja ku Hazelhurst. Something strong. Yagamba njagala osooka ofuneyo ekintu nga ky'amaanyi. Kintu kye naasobola okunywa obulungi. Ekijja mu kaseete kange kano ke nkuteeredde erudda. Apple martini. Nfunye aka apple martini wangi. I'll let you decide. Kale gwe nsaliraawo ki ky'ogenda okumpa mu ezo ze nkuteeredde awo. Apple martini babinywa wano. Wano seba abajjawo bali ba hardcore drinkers. Oza apple martini. N'asooka amuteera mu kagiraasi. N'amuseetingira. Agenda okawunyako nga kasonsomola. See your AD. Yiye kano kaki. Kalinga ke baakamuna mu biseera bya Yesu Kristo. N'awuuta. Bamusimbye kayugi kokonati. Ko sebo tebakazagiramu. Celine? Why? Akantu kasiiwa n'okusiiwa. Ooh. Bino byesaagala. Kakina abaali wano agenda kuzza amaaso ng'essimu yerese ka message. Kulengera bw'ati. Wow. Yamusera message n'amugamba nti wayina ayingiddewo dda mu kibuga kyo. Ali mu kuwuutamu ka drink.
yalinda labo babo byagenda kumuddamu You don't want to hear from me. of course ati wandyagadde kwogerezeganya nange yali kyaliwe mu biseera biri ebikadde Can I get another? waisooka onfuneyo kadwinki akaya kirabika n'asooka buuta obwokumu yasooka n'abwesala ate munaye akola ekigwa esaazi n'afiiriddwa akalimu ate bulaya singa bakizuula nti omulimu gw'obaddemu okyankalanyiriza baba bakusazeko ku profession eyo So, bwe guba nga gwa byansimbi tolina kuddamu kwesembereza bintu bya banka oba ki wait. So you're... lindako gwe ssebo tubadde tukyanyumya olazeewa Come on, come back. waliwo eyaliwo waakalivu As in the war, gwe naawe esooka okomewo I got money in my sock. nyinamu akasente wano mu sokisi yayitawo n'agwa ekigo obadde agamba ayinamu akasente mu sokisi abali wano agenda okudda engulu nga magujja Bobby? bobi Yeah. ye bobi Why am I in your apartment sooka ombulire lwaki ndi mu apatimenti yo here? What happened last night? sooka ombulire ki ekyatuusewo ekiro kyajjo Before you start. bifo nga tonatandika olinawo akakaawa nedda You really don't remember anything. kyogamba tolina kyojjukira ku byonna I was at work, swamped. nabadde ku mulimu we nakusiikanidde nga bikusaze The text. nga bikusaaye Then I pulled up on you just in time. then ndyoka nkwate kubo nenkutuukako mu budde nenkuleeta For what? yamugamba sooka omulire nabadde binsaaye bitya Hey, I want her out of here. gweoyo njagala omufulumya ebbaala yange kati weekituwa ebyabadde This is mine. zino sente zange This is shit. aka kasente nje yali akakuŋŋaanya I've been here entertaining all your customers. mazima wandikandike dalisi mbadde wano nga nyumisya bakakitoma You're mean. You really. naye mwana kisajja gwe olikyambwa kisajja gwe olikyamba gwe ki easy the business olikyambwa Let's just get you to the car first. kale tewali tabu mu kifo ky'omusekula kali kansukutuse mu gaali Your money in my purse. Not. She's not normally like this. wamasi bwati bwatera okubeera wabadde mu kyankalamu nga bikusaaye katonda watu Okay. yagamba kale bwe kiba nga bwekyo bwe kyabadde Yes, so this isn't at all random. yamugamba sigamba nti bino bina biri random Well, I would Ah, like to offer an official apology nandyagadde ensooka enkwetondere to me. kusya ku byantuuseeko munnange I spoke to Anita. nayogere ne Anita Asked if you could, sleep it off over here. nangamba kiryoka osobola osula wano eno See, like that. era nendabira ddala nga kirabika ojja kwetaaga I mean, it happens. bibaawo Left you some fresh towels and nsoose nenkutayo fresh house wanna. bw'oba oyagala okwerongoosaako Yes, sure, I would like to. kosi era nandyagadde okwerongoosaako embeera gye ndimu nayo tetegerekeka Okay. kinaabiro kiri eno kale yakwate kuba asobola okweyongerayo atuuse muhezo asiti balibona baali banywanyi bifu nga tanaba kuva ku kyalo yali yafuna omulimu ng'abeera mu New York era ng'omulimu gw'amaanyi naye kati byononese bakwate kuba ne bajja erudda ono yasalawo amufuniye kati ayagala nnyo ebintu byakaawa kwata bebi webale kati yalina omuvuga si kyamu dropping ewaabwe bikaawa tebiwooma yabiyiwa bweru My taste buds told me to do that. yagamba tesiti yange kwegamba yensindikiriza tesiti gyenfunye yensindikiriza obisuula ebweru No, I see bad news travels fast. nkimanyi mawulire amabi gatambula kinene yasooka n'amulaga baseya I can't believe they dropped me. abo si babadde baseya bange naye so bakikkiriza nti banvuddemu Did the same. ng'ogasseko n'abantu be nali nkola nabo banvaamu bantu bazibu munnange kakeno yakavuga n'akaleetera ewaka waabwe gye kakulira oba gye kazaalwa n'aggulawo n'akwata n'emabega n'asooka ajjayo ensawo lwoli gw'olengera Bobi musawo Well, era nga mukozi w'amannyo dentist stars. okay Hey, do I at least get a tip? alisi ogenda kumpayo katiipu ku byekoledde Tapped. essaawa zino nakalidde Settle for a hug? naye nsobola okuwayo kahaaga bw'oba osobola osetulinga for a hug First high. Of course. ate lwaki nedda ku mwana yali asinga okubeera ow'ettabu mu hezo hayi Nicest smile and hezo hasi hayi yali wa tabu lwaki mbasi kwate kubona amusimba akafumito baabano I gotta get back. bwe bituuse nnyina okwate kuba onzireyo kuba nyina emirimu egy'okwasaganya darling. kale
Hit me up later. naye sooka mpulirize oba olina kye weetaaga kyonna togaana osobola okunyigirako. Just a phone call away. Mugamba kale nakwateko bwe yeeyongereyo ne Rodi nakwateko bajyasobola osimbula eggaali yeeyongereyo mu ngeri emu oba endala. Yajja yatuuka waneeno erudda ku mulyango butuufu nga tasobola kikkiriza nti akomyewo ku kyalo. Kiringa kwata kuba okudda ku kyalo ewammwe gye wakulira ng'ate wavaayo bakimanyi ne information ebatuuka nti wafuuka successful n'ebizibu byali bituusewo mu kaseera kano tamanyi nga gyasobola bitotola mu kaseera kano nga tuzze rudda mu ddwaliro. Okay, so remember to lay off the sweet. Ndowooza ajjukira toddamu kulya swiiti ate olongoose n'amaanyi oluvannyuma lw'okulya. Kano kalwaliro k'abakozi b'amaanyi mulimu omukyala. Brookshaw. Can I see you a moment? Dr. Brookshaw ndowooza nkwetaagamu eddakiika nga 2 sooka ojje nkulabemu. Couple of days before the extraction. I know. Bw'ate kuba n'amuyita. Yeah. I'm really. Gyangu. You know, we shouldn't. Gyangu toyogera bingi yitawo. That's fine, Dr. Brookshaw. Anti Mr. Brookshaw kyenjagala nedda. We agree that we would. Kino twakikkiriziganya. The office. Tetusobola kutandika kola bino mu masekati ga yafeesi. Ono naali wano abiwulira yayitibwa Anita. No. Bye. Ndowooza nja kufuŋŋana oluvannyuma. Yajja. Kyokka kimanya Anita sisita wa. Talk that monster down. Woba osembera gye ndi sooka okakanyezibulayo bwana gundi. Y'all need to stop that. This is a professional. Naye mwanditandise okulekera ogenda maaso n'okwetigiratira mu ddwaliro. She called. Simanyi yakubye essimu sisita wo. How drunk was she? Yabadde atamidde kyekana ki. White girl wasted. Yabadde atamidde nga buno buwala obweru. You didn't mention anything about my dad. Ndowooza tolina kye wayogedde ku bya taata. Nedda. And you didn't tell her everyone knows about her. Tiwamugambye nti abantu bonna bakitegedde ku kikyali. She suspects everyone knows. Asuubira nti buli omu yenna akimanyi. Eventually gonna have to be addressed head on. Anti obukosi era agenda tuka ekiseera abitomere. Nekyasusa omugamba ndowooza tewamugambye ku bya taata. Fill up. Wayiweetereze. Nkulaba wenna. Go out. Omusirikale saluti tagijjaayo. Then as you distracted me. Genda ofulume ebweru at least weyiweeko balafu oba si kifuna ebikukyankalanya. Leka kunzijja ku mbeera nange. Kegenda omukazi wattu abaali wano. Genda okuza amaaso alina bulazo we. DJ Siriki Stewart. Ogamba kiggwe. Twabale tukusuubira tuuka lwajjo naye wabulidde mu transit. Yatuuka munda mu nnyumba n'asooka atambuza amaaso yeekaanye. Tasobola nakikkiriza atooba. Wow. Yagamba sooka olengera akafaananyi ko ng'okyali kiddo. Yeah. And when did Dad decide to remodel it? Kali sooka omuli taata yasalawo ddi okukyusa. Baby. Bintu bingi bye yakyusa wano eno. Anti nze munaye DJ. Okay, DJ Dion. Kale ssebo DJ Siriki Stewart. Last I remember, you couldn't make a PB. Mulundi gwe nasembayo okumanya nga tosobola bingi bye wali tosobola kukola naye kati baaba. Oli w'amaanyi. Yakwatikuba n'atuuka ebbali ennyumba erina ekiyungu. Era bw'atula bw'ati ekiyungu kino kirina memories gyali. Kirina bye kimujjukiza. Ate ng'ebimu ku byo ke kaseera ka nnyina. Ebiseera ebyo maama we yabeeranga nnyo mu kiyungu eno. Bwe yabanga tafumba mmere alisi nga abeekinga keki. Ebiseera ebyo abijjukira. Keri abaali wano. No. Agere kulya waliwo omukyala ayogera ku ssimu. Okay, Kevin. Waiki ekigera maaso agere okulengera omukyala ayogera alina abaana. Your chair, baby, before you fall, okay? Mimu zigenda kusaba soko kakane bifo nga tunabagwa. Leerako. Ooh, girl, let me call you. Katonda watugwe kanziremu kubireko nateera. Candy? Kandi Bride? No. ogamba otya gwe future bride wa Frankenstein. I haven't seen you since. Okimanyi nti nasembayo okulaba bbanga gwavu kati. My babysitter? I know. And that nickname? Yamugamba nange okusinziira ku ngeri gye nkulaba gwe wali babysitter waffe. You done great. Naye ate tokyalinga bwe nali nkumanyi. Teeth? I see you at the Mortho shoes. Wakyuka nnyo. Ate eryo erinnya tolimpita. What are you doing here? Kati sooka ombuli eki kyokola wano. Nobody told you? Kyogamba tebannakuliramu. Stay here. Mbeera wano maama. Obviously, what are you doing here? Sooka ombuli eki kyokola wano. This is Kevin. Ono ayitibwa Kevin. Me over there. Oyo ayitibwa Mims oyo gwolengera. Damn, that hurt. Why? Word. Ayogedde ddemu. Wano ssebo tomala gakasinga sasula tulina jjaga mwoteeka akasente. Sorry, it won't happen again. Munansonyiwa sigenda kuddamu I nateera. already told you. Get your stuff. Nabagambye dda mukwatemu ebyangu tugende. He got a call back to be on that reality show. He finna be a star. Yagamba ekituufu kye tiweetaagoddemu obeere ku reality show eyo. So good to see you. Kibadde kirungi okuddamu okusiikana nateera. Tujja kuddamu tunyumye gwe Frank. Calls me Francesca Stein anymore. Mbwe simanyi Francesca Stein. Tell me that. It just fits.
anti teri abimpita ebyo kuona erinnya lifitinga Francesca Stein. Miss Francesca's signed. Ogamba otya mukyala Francesca Stein ayitibwa Francesca naye What? yagamba kyosi kitegeera amaka gafuuka ki abaali wano agera okuza amaaso waliwo eyajja gwegamba ki Cordell? Kodero You can't be running up on people like that. toyinza tandika soberera abantu bootyo naawe Kodel Securing these bags and cash. anti munawe obimanyi ebyange kyekiriwo naye kyekiriwo When you out here selling mixtapes or something? sikutegera enfaanana gyofaanana olinga atunda mixtapes Skips, right? So I was Ah. after this little young. kakali noosirikisi wati yaŋŋambye And then bw'oba oyagala ogezaako okwasanga waliwo ebintu bye tuvuga kati ngenda kubeera promota I hear bwe mba promota nyina okubeera nga mbrandinga in dresses, n'enviiri zirimu embira leggings. I'm about to get them any way I can, you know? osyegera Oh, hell yeah. That boy had 10 n'amugamba tiwasobodde okikola nga bwe yagambye kono butereevu era nakitambuza Oh, hey. ziba tezibusa agenda okuzza amaaso nga ne musabibwo mbaali wano gwe story ki ayitibwa John Bag So he's been training to be a man of few words, omanyi right? engeri gy'ali mu magye bagenda maaso n'okumutendeka ati si muntu wakwogera nnyo And Hazelhurst. banoonya abatuju mu Hazelhurst olutawo terunaggwa olutawo luwebwamu wonna tukyalwana And your childhood crush, Candy, after all these years? yamugamba They bad, but kinewusa okuba nga wamala n'ofuŋŋana kandi akaseera kano konna wali omumatira nedda baaba kandi si wange sorry, I just kandi ye mukyala afulumye kyogamba John Bag yamutwala gwe John Bag Candy, y'all. gwali ku kandi gasiya naawe leka Don't tell me y'all temuŋŋamba get with Candy. nti Sirikisiwati yavaawo ne kandi He and the college girls of music. yaleka naawe olaba buno obwana bwasoma nawe bwe bumulemye okukwana kati anaakwana wa myaka 3 Yo, kyekigera maaso musoke mu hey mbulire man, he out here living his best life. ekituufu kiri ndi kitaawe yatambula ne kandi Ago, when we come to find out, they've been rocking on the low for you. n'agamba tekisoboka naawe nali wano omwaka oguyise emabega saabitegeera That is they. kono gwe waliwo omwaka gumu oguyise emabega naye ffe twakizula luvannyuma nti baadde bonna okumala omwaka gumu n'ekitundu Being requested upstairs. taata naakwetaaga waggulu eno So, sebo kitaawe yaali ku mukwano gwe gwe yasomanga naye got you with him. kati genda obyogere ne kitaawe Confront the deacon. genda ofronting edikon tibamuyita naddadi bamuyita deacon yajja asooka asiika nekita kimuweddeko kitaawe sebo yali ku kandi yasoma naye yajja What you do? Just find him. genda otuuka ebbali nga sebo n'ekisenge yakirongosa oyinza okulowooza musulamu muvubuka Look at you. laaba ofaanana wa And more like your mom. mbutuufu buli lukya ofaanana nnyo koonodda ne mukati soko mpaka fumito walaavu okay So how's everything? kali soko omuli obulamu bugenda butya New York? New York egamba ki Everything is great. anti buli kimu kyonna kiri great How are you? kali soko omuli taata gwe oli otya The days. anti ebyennaku obimanyi naliko mu nnaku embi kati ndyoke Eyes on you. naye kenkulabyeko mpulira buli kimu kyonna When you were coming, I thought she was selling me wolf tickets. yagamba anita bwe yaŋŋambye nti ajja mbutuufu nalowooza nti antunza tikiti za micege nabadde ngenda kugula zonna nzimalewo ki ekiriwo That's precious time. kaseera kabadde kawanvu naye Earful from Cordell. I'm here now. That's all that matters. yagamba nti ekindeese kati wendi Why? See, you made some changes to the nkulaba ennyumba ogikyusizaamu bitya A while ago, n'ekisenge okikyusizaamu bitya kuno bbanga si ddene and ebintu bya maama ebisinga byonna ndabanga byewategula ebitakyali mu kisenge downstairs. biruudako no biri wansi downstairs. bw'ogamba wansi eyo The basement? olinga agamba nti wabipakira n'obiteeka mu basement I made some checks. ebimu nabiteekako wano eno kwegamba nakolamu enkyukakyuka Up here? The kitchen? enkyuka waggulu ekiyungu Calling you Deacon. kati ennaku zo tebakyakwita nataata bakwita dickon Something to do with the babysitter from hell? simanyi kyokikwatagana ku babysita ono aliwo ono I just really feel like nothing is making sense. ku nsi ya katonda ngezizaako bitula nga ndabanga ebitalina makulu Do with her. kiki Think that everything. Yes, I think. golowooza buli kimu kyonna kono of course era ndowooza buli kimu kyonna Listen, baby girl. wuliriza baby girl I wanted to have a face-to-face conversation. nali njagala nkusika tubiwayeemu twogeremu Never mind. tofaayo Too much to process. esaawa zino bw'obiŋŋamba kigenda kubeera kinene processinga Off. na n'ebizibu bye nga ye Fair? kale fair enough So where you staying? kati obeerawa You staying at one of them fancy hotels? obeera mu zino hoteri ez'ebbeeyi You got your real estate agent to... oba olina real estate agency eyakunoonyeddeyo akayumba kogenda okubuyiwa Daddy. kubwaguze gyogenda osula Well, go on, spin up all your money. genda osaasaanya esente zo nga bw'oyagala You want to stay here? ate bw'oba olowooza ku kyokubeera wano
But I get it. sikiwa nti kijja soboka We're crowded. lwa nsonga wajja kuba wajjudde nga bw'olowooza. Go ahead and answer that, genda maasoko kwate essimu eyo. Daddy. Oh, I'm sorry. Daddy, I mean Deacon. mpozi bakuyita Deacon. Sigenda kusumbukana naawe. Yakwate kuba nayitawo n'asooka atuula erudda mu ntebe. Ziba teziri busa. You still here? Abali wano agera okuzza amaaso ono ddumba. Airbnb. Mpozi ng'ogasseko ne Musa Bibumba. Bakwate kuba ne bamutu. Naye mbwa mwe nammwe. No, Dion, it's your room now. Wama yali ambuuza ogenda sula mu kisenge kyo koneda sikiwati. Ekisenge kyafuuka kikyo kati. It's definitely not happening. Tekigenda kuba temuntigaatigamu. Oh, I got me a little reception over in Denton, you know what I mean? They trying to turn up a little bit, slid up in my D. Waliwo ebintu byateekeddwa okwasaganya ebyomuziki. Olulimi lwa Uganda tebalutegeera. JD on. Aya, abaali wano. Get that door though. Genda osooka oggulewo baaba. Genda oggulewo. Ekwate kuba agenda aggulewo. Leeta gwe. Ziba tezirebusa agenda okuwulira. Anita ngazze. Nita sissawe bakonectinga nnyo. Gamba kigwe. Mbutuufu olinga kasinaaka olinga ekyakulya. Wa. Ne basooka nkulaba ye naawe ebisambi byagejja. Kali kalina basibula kasitiwali kadijje. Musirikeeko muwogana tulaba TV. Well, I guess Gya tugende. Tuviire Musa Bibumba afuuse ejjike. Bawogana basama. I've been waiting all day for the real tea. Ono yamugamba ekisuufu kiri nti bulijjo nninda kacyayi. At Bobby's house, stupid drunk tea. Ne bangamba musimanyi wabadde wa Bobby. Oh my. Nga bwe nawe nootamidde. Picture? Yakubye n'ebifaananyi. Better not post that. Tabiteekayo. What happened? Girl, nothing happened. Sooka omuli eki ekyatuusewo ng'otuuse wa Bobby ko tewali kyatuusewo. Me like that. What up, fellas? Ziba teziri busa. Agera okuzza amaaso nga Anita azze. Flip it. Soko nyenya kaviiri. Okay, you better work. Ono yasooka neyeewunya n'akwatagana nnyo n'ono. Excuse us. Oh, Lindako soko otulindemu. mean to bust up the N'asonyiwa sitegeezezza kubagwamu. Just talking. Jasubadde tunyumyamu. The gym? Muvaawa mu gym. gym. He's always trying to cheat when it's not his cheat. Ebiseera ebisinga ayagala nnyo okukiitinga ono ate nga si kaseera ka kukiitinga. No, you wasn't, Dad. Oli naawulira obusungulwansonga ono baasoma naye ate yali babysitter ewaka. Ali myaka gyabwe sokka taata gwazuŋŋana naye. Call you daddy. Oh, I get Ye lwaki ono yakuyita taata ffe tetukuyita taata. he just loves. Ali lwansonga munaye muyita taata olw'ensonga ezimu ebintu bye mukola byayagala. Biri ebyalagirwa. That kind of language under my roof. Ngenda kusaba saagala otandike kwogera lulimi olwanti ogenda tteeka akasete mu jjaga. I could fill this entire house full of cuss jars. Eno ennyumba nsobola ogifiiringa zikasi jags. Gasiya kwata muteekeemu ku mbaavu. Genda munyiivu. Keri yakwate kuba yalina kuddukira wa Bobby. Gwe si naawe kifura abadde kifura akuba omulanga. Waliwo akonkona. Yakwate kuba agenda ggulewo alabe. Hey. Gere kuza amaaso nga kannakyake kaali kazze. Yingira ate lwaki oba toyingira yingira. Airbnb around here? Yeah, maybe. Yajja. Let me get your bag for you. Leeta ensawo tofaayo. Do you have plans? Simanyi obadde olina byoteekateeka. Oh. Olina gobadde osuubira agenda okujja. Hey, all canceled. Program kati zonna ziri cancelled. Yeah, I could eat. Musaba ayite waatuulira erudda. So, Kaakati, so what are you gonna do? sooka omuli ogenda kukola otya? I don't know. Simanyi. I just need some time to figure things out. Yagamba nti neetaagamu akadde okubaako bye ndowoozaako. I'll be back in New York with an even better job. Era ng'agamba nti mbadde ensula ti oba osanga nja kuddayo mu New York nga nyina akalimu akasingako. Lindako. Kayina agenda asula wano mu ntebe kyokka kifule tavaawo kifule taseguka. Get in my bed. Oba osobola okujja ne twebaka ffenna. Nedda baaba. You sleep in bed with me. Osobola osula mu buliri nange. I'm sure all of your females would not approve. Nkakasa abakyala boolina ab'enjawulo tebasobola ku approvinga nze essula eyo. Side. Nedda kiri oke bw'ojja kwebika nze nneme kwebika. Bw'oba weerabikidde nti nsobola okubaako kye nkola. Nedda nja kubeera seefu nga nsuze wano. Morning. He snores. Kyengenda okulabula ku kifuraafuruuta. Kifuraafuruuta kati kiri gy'oli gw'onoomanya. Naye nga kifure yaafuruuta. Move over. Kifure weetegulemu. Go buy your dog some. Gwe ssebo kifure funa ebiyinza omuyamba akafuruuta ebyaddala. Nagambye nga towulira.
afune ebizotereza kifura afuruta ebyaddala yakwate kuba n'ayitawo n'asooka kuba busingiizi ne roodi n'ayitawo neyebaka erudda baabano nkimanyi essaawa zino tobanga bw'osobola ogezeeko okudda mulamu bwe obukadde naye nze mbadde ngamba oba osanga bwetaaga otandike bujja dhani okubanga ogenda maaso n'okutoba musiibula n'amugaa yebake njagala olabe. Don't play with it. If you're gonna eat it, just do it. Bw'oba ssebo togenda kirya lekayo kukizannyisa owulira kume maguje mubadde ku kigeri kifura abadde amuli ku kigeri ye abadde alowooza oba ali muziromansi kifure I was having this crazy dream. agamba ekituufu kiri nti mbadde nyina ekirooto kino ekyekisiru I had baked you a cake and nga nakufumbidde keeki you wanted to play with it. You didn't want to eat it. kwegamba ng'oli mu kugizannyisa nga toyagala girya. Nze njagala nnyo okulya keeki nzo nziriira ddala nakuteereyo tawulo mu binaabiro aye nenkufulira ne kakaawa. Oh my God, you drove that. Tungamba nti wavuze n'ogenda okakima kakaawa kuno vukosi nafuze nengenda nkakima yakajje walako. Wow. Before nga tonabagenda ngenda kusaba olokingewo. I want to thank you. Nandyagadde okwebaza. Last night. Naye ku byekiro kyajjo. Stay in the. Kunzikiriza okubeerawo. Pep talk. N'akadde ke wampaddemu ne tuwaya. Ne tugezaako okwejjukanya ng'ebiseera ebikadde. Nze wendi wona wonneetaagira am available. Did Bobby put you up to that? Simanyi Bobby eyakusindiikiriza ojjo nkyankalanye gwe kifule. Vince, this is Francesca. Vince nze Francesca kali yasooka n'akubira ku lwoyawe Bukasha. See if there's anything new with my. Niye agenda omukubira ng'abuuza njagala kumanya oba ku keesi yange tulina bwe tutuuse teri amwanukula. Katonda watu. Daba noono bw'ayambadde eddumba. Please, the deacon, you don't do no heavy lifting. What you think we do? Ebintu ebisinga ffe ababikola. Range. Daba no duma ayambadde nga mufaaza alinga mupatiri. We need us a female employee. You're more than welcome to help. Ekituufu kiri nti okusinziira ku mulimu gwe tukola twetaagayo omukyala. Bw'oba osobola okujja n'okola tewali tagali. Speaking of, why you go postal like that? I have my reasons, Freda. Lwaki ogenda maaso n'okutoba bwoti kono muna nyina ensonga gyange eddumba sandiyagadde oziyingiremu gasiya mwereere kino mu kaseera kano nga tuze erudda ono bakasitoma abayise bayingidde munda. Olowooza Jedi akimanyi Francesca yali yasuze wange nze saategere nakuteegera mu yasuze wo ogwo gwakubiri nno ng'asula ewuwo. Jedi tobaako ky'omugamba golowooza ateekeddwa ogamba Jedi Katonda watwa abasajja abeesumbu nga mmwe tebakyakolebwa ate gwe wazaalibwa omu yekka ekitegesa mugambeko nedda nze kinewusa okuba ng'oli mbalagavu ate ng'oli mutumbaavu. Golowooza singa Jedi omugamba nti Francesca yasuzeewo ayinza osigala ng'akyalyoka ajja kukyankalana naye tuli ba mukwano jasinze ne Francesca gasiya mbwa za ku kyalo ebyo tobigamba nga mukazi. Kale tusooke twogeremu nze kambeere gye gobere gwe mbusimanyi kale amugamba nti nyina kyali wange ali singo gwe twasomanga naye ng'anyirira bitya yaze wange n'asulako ewange naye si kikulu nnyo. Ndowooza okyabe naawe tosobola kiteekinga in so kale ebyo tobigamba Jed. And you had a father in your life. Ate kinewunyisa walina taata mulamu kijja ki okubanga gwe wakula ng'otegeera abasajja tebatera kuza abaana ne bategeera amugambi kinewunyisa okubanga walina taata eyakuza naye. What's that look for? Yes. Kali yakwate kuba najjasika n'Anita. Francesca yajja ku ddwaliro. Yes. Is Bobby in? Simanyi Bobby gyali. Last night. Oh, bringing that up in here. Leka tandika kuleeta nsonga ezo wano eno. Abaali wanagera okulengera nga Bobby azze. Musimba akafumito mwenno. So I was thinking about what you said in bed. Kalimade ndowooza ki kye wayogedde mu buliri ekiro. Dr. Montgomery singa amanya bino agenda kungobako ono kakkana. Wait, who's Dr. Dr. Montgomery yaani? It's complicated. Very complicated. Bobby, I like you. Bobby nkwagala. Balls before balls. Ebiseera ebisinga bwetereeze nga wamma patana ebbu. What are you talking? Kikyoyogera kuli agambye ebbuwe wamma patana wange. No. Kyogamba saabigambye ko tonabingambako. I haven't had the time. Mbadde sinabafuna kadde. Talk about it. Ndowooza byogerako. Holding it now. His Sikati. trying to make them the Michelle and Barack of teeth.
wama bagala oli omukyala ayagala kwefuula Michelle ono kwegamba mufuule Barack Obama. It's cool. Abakozi b'amannyo. I also wanted to tell the both of you that I have decided to extend my stay. We bituuse mbadde njagala bagamba embiri nti nasazeewo ngenda ku extendinga stay yange. Nkyagadde. Ngenda sooka abeereko mu Hazelhurst okumala ebbanga eriwererako ddala. Babu. Yayitawo. Nothing happened, huh? Ndowooza tewaliwo kituusewo si bwe kiri. Yajja bali mukazi watu bambi. Waliwo ekirowoozo kyayagala, kirowoozo kyayina. What? Ekiki? Oh, hell. Nedaba nange. I'm assuming you just heard. Kansooka akyamukubira essimu ndowooza ogawulidde. Weeks, months, years. Kiyinza otwala emyezi, weeks, myaka. To do now? Kati nkole ki? Start all over. Wandibadde otandika bujja. I'm stuck. Ntya kuba ndi stuck. But you're gonna have to. Kituufu kiri nti sina kyakugamba naye wakubadde oli stuck weetaaga weetereze. You're right. Kale. I'll call you if I hear anything. Nja kukubira kasimu singa manyina kyempulidde. Wulidde? Frankie? Hey, DJ Dia. Ati ogamba ki gwe Siriki Situwati? Okola ki munda eyo nkulaba ozunganira mu firiji onoonyaamu ki mu firiji? No. I'm sorry though. I'm just drunk and hungry. Nonsonyiwa jasi byankubye byansaayeemu magezi. Yeah, don't leave. I want to tell you something. Ekituufu kiri nti waliwo kye njagala It okuliramu. has to be like just between us. Kino kirina masekati gaffe nze naawe. What? Already nabitegere tolina kyogenda Something kuŋŋamba. about me that screams lesbian? You got mad pantsuits on and not one picture. Olinga agamba nti ndi lesbian ko nedda. Gay boy. Nze sirige. I'm broke. Ndi mwavu. Penniless. Sikyalina wadde atasso. And the feds took everything I had back in New York. Kusira ku byatuusewo si abo abafeds bantutteko buli kimu kyonna kye nabaddina mu New York. Or Anita and Bobby. And me, the deacon. So kati Bobby ne Anita be bakimanyi kono nange nkimanyi Bobby Kodero Mayor, Dumba church. Musabi Bomba ne ku kanisa gye tusabira babimanyi ekyalo kyonna. Look, Shawty, this is Hazelhurst. Eno Hazelhurst naawe ogimanyi. Look, the deacon must have known before you called Anita because he told us not to say shit. Yagamba nti by the time wagenze okuba essimu nga buli kimu kyonna kitegere kyakituusewo gy'oli. Jaswa kubanga tata yabadde atugambye tetubaako kye twogera gy'oli unless nga gwe omaze okwatula gye tuli. Those people out the way the news is saying you did alright. Naye tukimanyi agamba byo bigayogedde si ekyo ky'oli. Toli mubbi. Kakana. Kazi watu bambi. But I'm hungry. Naye ate mpulira enjala ennumako totya. Tolina kulya mu masekati g'ekiro. Over the job over at the cell phone store. Kati baakwate kuba ne batuula ebbali. Any more crooks? Amugamba asobola okufunira akalimu otunda amasimu kalungi Plaza Digital gy'agatunda. Agamba saagala kubeeramu ebyo. Jan, I cannot do simple mindless work. Sisobola kukola buli mulimu obwo bwa rayisi. Or my brain is going to rot. Njagala nkole ekintu ekisobola okujja mulimu gwange at least bwongo buleme kuvunda. Nfunyemu engeri y'ekirowoozo kijja kola. Ate ekirowoozo ki kyofunye ekyo kyotayagala kwogera. Yamuleeta ebbali waliwo ka coffee shop. Feel as though I brought this on myself. Hey, didn't I tell you I'm the local plug out here? Nagambye sebo bano nze ntera bakwasaganya ddala ku bintu by'enguliko. Totya. I see the hat fits. Nkulaba. Gone bad. Oh man. Waliwo eyali akolayo. Hey, look, I should be able to get you to and from work on most days. But look, if I can't, just take the whip, feel me? Cool. Thank you. Yamugamba ateekeddwa okuba nga nkuleetanga ku mulimu mpozi n'okuzzaayo ebiseera ebisinga naye bwe naaba sisobodde ndowooza ojja kufuna engeri gy'otetenkanya. Mugamba kiryoke nkitegeera. Kuba tekuba n'amugulyawo n'amuleeta erudda. Kristo. Elisa. Ogamba ki naawe? This is Francesca. Onaayitibwa Francesca. She'll be working here now. Agenda kuba akola wano naffe. You show her around? Mbadde nsaba mulambuze. No, she does not work here. Takola wano naawe. So tired of these Tukoye abakazi abakulu okujja otulyangako emirimu gyaffe. jobs. This is for teens. Gino emyaka gy'abati. Kuno siraba na kuweza myaka 3. What? Ne maama wange tannaba kuweza 3 naye yanzaala. Ononsonyiwa. Ina be yaleeta. This is where we keep the push Kati wano we tuteeka ekisiimuula ne baketi yamu na sabbuuni. tours over. Ndowooza tuweewedde. Bannange. I appreciate you helping build a clientele. Nsiima nnyo okuba nga onnyambako genda maaso n'okuba nga tuzimba clientele.
naye plan was to mainly target families, which is basic. ekituufu kiri nti main target yange yali yakutargetinga families yensonga lwaki nasawo tubeere ba partners Article and gone. kuba sewolo bakuwandikako mu mawulire nekigowinga vailo We figure who's getting likes, then nze kati sikyategeera oba ddala mutuufu ndina muntu ayagala kukola mulimu gw'obusawo ogw'okuula amaanyi oba siki muntu yafuuka socialite ali awo ayagala zi likes. makes me wonder if they're there solely for you and not their teeth. nze ebiseera bisinga waliwo abakwateko ne bayingira eyo bakanyama nga newonyo baba bazze bakuula amaanyi oba bagala bifaananyi naawe ebiseera bisinga obeera ana amasimu ne gakubirwa n'otambula n'oddeeri onoono girlfriend wa at the same time I'm still a dentist. pata naawe Also a businesswoman. This thing is going to put me in a position where I don't have to worry about who can't. yagamba ekituufu kiri nti ndi musawo ndi mukozi w'amannyo at the same time ndi business woman eno essimu gyongobako okubeera ku social media ebiseera bisinga kyekigenda okundrivinga kintuuse we kinaaba kintuusiza nga siteekeddwa kwerakira ku kasete ketekeddwa sasula biruzi n'ebirala byonna. I am so ready for Houston. wama ndi mwetegefu ogenda mu Houston Talking for confirm? yagamba tufudde Okay, yeah. bwe buzibu ebiseera bisinga abakyanga batandise okukola mbeera efuuka ndala nnyo. Everything okay? buli kimu kyonna kiryoke banayi kono kiryoke I mean, I was thinking about ziba teziri busa bano bakwateko ne basimbira baali ku bulondaganya. Frankenstein? Frankenstein yegwe bamusiika n'akola You really work here? ddala mutuufu okola wano kitaawe ekyegeeza akasi akano kuneno gy'obadde weekwese Biked all the way over here? kyogamba muvuze bulondaganya paka wano Promotes a healthy circulatory system. kimuyamba okuba nga emisuwa gitambuza bulungi omusaayi n'afuna ne ku sitamina nga bw'omanyi totandika kwogera bya sitamina wano ofaayo singa nfunamu akasiya ne njogeramu ne Francesca Oh, but first, let me just get a mu kusooka kansoke nfuna akafaananyi ne yunifoomu gy'ayambadde ng'agaba katyayi. Thank you. weebale Okay, it's a Kali. long story. This is just temporary. It's not. ono yagamba sigaanyi lugoye luwanvu kino just kiri temporary kyekigenda maaso How long were you planning on keeping up this charade? yamugamba ddala mutuufu obadde opulaninga kikweka kumala bbanga ki Me about New York? ebyo tugamba ku bya New York Down here, but we are your family. tiweetaaga genda maaso nakitukweka kubanga ffe tuli bakika I'm fine. ndi fine I'm here when you're ready. then nze wendi bw'onooba oli mwetegefu okuŋŋamba Around. ate nagamba nti atutera kubaawo Talk. ne bwe yandiyagadde okugenda naawe talina kadde Baby girl. baby girl You really call this coffee? ddala mutuufu kano ka coffee shop kawaavaawo ategeerekeka wa I'm secretly here to help improve. ekituufu kiri nti mukyama njagala ku improvinga ngeri gye batambuzaamu services zaabwe naddala ku nsonga za kaawo era ddala mutuufu bajja kwetaaga ekintu ng'ekyo kale Alligator. ndowooza tujja kuddamu tulabagana oluvannyuma kitaawe yamusiibula n'akwata ekubo ne yeeyongerayo nabagambye twikaitwa back to the good life Vijay Jones Productions nga bulijjo mpozi waliwo kasema akamanyikiddwa nga hotshot akava mu modern movies tugenda kuba tukakwata mu Vijay Junior banga etali awala I see you. gwe nkulaba Blow some steam off. Well, who's gonna watch them if I... yali amugamba ekibasooka osobola okuyitirayo ka club kona ate bwe najja ka club ani agenda okubeera ku bano Duty calling. nonsonyiwa nze nyina okwata ekubo ngenda ncape I don't think you should have that vase. bana leeta tozungana n'ekyo Board in the house. gwe Kevin Yes, I can. Okay. How about lwaki we clean up the toys? lwaki tesooka ne tulongoosa ebyokuzanyisa bino bifo nga Let me maama wamwe tannaba kudda have a look. leeta Just stand still for 1 second. gwe sooka osigalawo nkulongoosa ennyinda eminyira gyonna gikulukuta Are you wearing? ono sebo yamubuukira Tag it. baabato What's happening? Okay. ki ekigenda maaso kali kamu eripye kugulu The door's open. I heard you scream. leka bobi wajjira awulidde emiranga egiri eno n'agamba ki ekigenda maaso musaba oli atula erudda Whatever. bali bamufuŋŋanye nga bamuguddeko ng'obukolwa I want to apologize for the miscommunication. ono yagamba nandiyagala ogenda maaso n'okwetonda ku miscommunication Flagrant omission. kusinziira okuba nga saasobodde kugamba Difficult bintu bizibu or honest? Second question. yagamba bizibu oba jasimu tukuberamu esimu You accept my apology. ngenda kusaba okkiriza okwetonda kwange
I'll take you to a movie and bwe kibasoboka nandyagadde alisi mbeka engeri gye nkikola yange twaliko mu sinema nkutambuzeeko a surprise, but it's a class. waliwo ne ka surprise ke njagala kali classic kasufu jakyagala kale tugende baba bagenda They'll be all right. abo bajja kubeera fine The tiny cries for help. bwe banaabawulira nga beetuuga bajja kujja babataasi Bug is downstairs. toti ambadde nkukanga musabibumba waali Oh. baba bagenda How are you, Mr. Mail? agenda okuzza amaaso ng'onaakomyewo ne taata So how are the kids? Oh, they were enjoying. baana bali batya Bobby. bwe bali balyoke bobi ogamba ki gamba ki muzeeyi How your parents doing down? bazadde bo bali batya eyo mu Florida Good, they balyoke you know, they're loving it. Florida bajja atotandika kunyuma bya Florida n'abazadde bo tojja vaanu tugende tuendelee basi Toys. mwetika n'amutwala Hey, Mimi. Kevin. niyakwateko bagenda kisiika n'abatu debono taata bwamutunuulira amutunira nga atunulira chicken tonight wawawa You gotta coordinate. Bang, bang. bakwate kubo ne bajja nga bava mu sinema gye babadde balaze Classic for sure. ne basembera mpola mpola ne bajja nga bawaya Are you trying to get rid of me already? simanyi oyagala kunneegobako sikutegeera The wifey, so you don't get in trouble. I'm allowed to have female. nkimanyi oyinza okuba oyagala kunneegobako toyagala mukazi wa kuteeka ematiga kuno zikirizibwa okubeera ne mikwano gyange abawala Friends or tekigaana shoot in ATL with the sorors next week. I don't even know anymore. I just assume that you like to get home. yagamba nti ekisuufu kiri nti And tell me what's next in Bobby. kati gwe mbulira ki ekiddako mu deeti yaffe ekyo ky'olwaliiro Let me think. leka nsooka embirowoozeemu Oh, come on. leka naawe Wild date night in the GA. kyongamba mu world date night gwe nga gwe kakensa oyinza okuba nga tolina kyolowoozaako tukomye wano Was this a date? sokoleke by the way was this a date olina engeri gyokirifalinzeeko nga date Like an apology date. kwegamba tukitwale nti ebadde apology date Let me call Jay. kansooke nkubire jeddi Go right ahead. Check it. genda maaso checkinga in munnanga ate tunaagamba kimwe mwina abaagalwa mujerega mugambye kansooke nkubire ku mukyala ndabe bwali yajja genda okuba essimu ekyamwewunyisa nga tebagikwata ye Straight to voicemail. essimu egenda straight to voicemail Okay, well, kale tell me your spontaneous date night plan. kale sooka ombuli entegeka zo ziri ki mu date night eno Yeah? tugende eno ka club ate kyekigaana Oh, come on. yatugende yakwate kubona jaka club sebo yajaka XO yajaka XO nga bwomanyi kakwata sebo muziki ne gukoona siwa abayo ng'akuba enguliko bulazo we mutowe nabagambye bapublisha abafulumya sinema ate tugenda kuba tukwasaganyanga nabo waliwo obusinema obugenda okubanga bukolebwa Video Jones Productions mpozi ngogaseko n'obunaba bukolebwa videos abalala bujja kuba nga bufuluma era system naffe tugenda kuba tugitandika weyabayinga okujja ogula sinema ya Video Junior alisi obaako ne content gwoba oguze n'oteeka mu dduuka kiri nti osobola osuubula mu bapublishers bonna osobola n'osuubula okuba producer alina gw'oyagala tibasobola kugaana kino ekintu si kya monopoly wabula tulina kukolera wamu okulaba nga ekintu kitwala mu maaso yes muyiseewo yabategekedde entebe emabega bakwate kubo ne bajja Hi. What you sipping on? kati ogenda kunywa ki Drinking. 2 double Hennessy. yagala basooke bamufunire double Hennessy's bili That's how Southern boys get down. No. kozi ng'ogasseeko waliwo gye bayita double Hennessy XO meat abasajja basaba ebyokunywa Frankie. What up? genda okuzza amaaso waliwo eyajja dumbaze ate dumba wabeera ne Musa Bibumba abeerawo Ain't you with old girl, that model chick? si gwe alina kano akakazi kano akakuzi k'amannyo kamodo All the followers. Yeah, man, but Francesca and I, you know. Francesca nange just tuli baseya we Solid dude. Plus, little sis, she need a good guy like you. wandibadde ffe tetulina nnyomba kuba ekirungi kyabona yeetaaga That's cool. omuggaayo omulungi nga gwe asobole omukwasaganya Down to support his event. ekitwese wantu bali tuze kulaba kabulaza ng'akuba ate gwe Oh, Junebug, come on, man. Musa Bibumba bireke tugende twende basi twendelee
njoo twende gwe tapiga wewe. Sorry, he means well. Taina nnyo buzibu. Ooh. Zibale ziri busaka drinking nga bakaleese ne bakateeka ku meeza. Aya tunywemu ku lwaffe ne batoosinga bakawuti. Baba agenda okawulira nga kakatuka nokatuuka. We're gonna do it just like this. That's my shit. Akakayimba sebo nkagala ate oba okagala okola kimusitsi kiba kitegeeza getting to the dance floor. Come on. Ya tugenda akakayimba sebo nkagala tugende ku dance floor yangu wagwe. Tell me I ain't heard enough for you, shawty. You sexy. We could talk sex over a text, shorty. We sexting and sexting. We just sexting. Tell me how much you really want me when we sex. Bakwate kuba ne basooka bajja erudda. Hey, tell me that she miss me all day. Met her in New York and she was from the A. You tell me that you're lonely. How much you wanna keep? Alright. Now normally I don't do this, but tonight is a special night. It's about doing what you feel, you dig? Yagamba siragezaako kikola kino naye ate ekyo kyolwaliro asazewo akabasuuliremu. Kino kyolwaliro kintu kyanjawulo nnyo. Buli omu agende maaso n'okukola ekyo kyawulira. Bw'aba mukyala funa engeri gy'omukwata omunyige munyweze akufiilinge ngeri emu oba endala. Baabano Life can be so unfair, you know I want you. No, nobody else, and I still want you. If you wanted me to, I'll give it all for you. If you wanted me to. Kati ono aba akyalina Francesca agenda okuzza amaaso waliwo ekyamwewuunyisa. Kino kyabadde tasuubira obulamu bwe bwonna. Sooka olindeko nzija mbeera awo. Sooka olindeko ate olagawa. Agenda okuzza amaaso omukazi gw'asuubira mu Houston nga si bali mu VVIP. Abaali n'amukubira akasimu. Kubira akasimu n'agamba ate kati ono agenda kunkooya. Gwe Jedi. Tufudde. No, that's all. Neda kiri fine tofa kiri okay. Sis. Bobby soko lindeko. Mukazi yamugambye agenda kubeera mu Houston. Eresazi nabadde amusuubira mu Houston gy'alina okwasaganyiza emirimu gy'obwa modo n'ebisigadde. Kyokka omuyaayi abadde si omukakilamu esa ali mukoona nguluko n'abayaayi. Soko kakane naawe. Baby, your damn hands on. Ngenda kusaba tongatta tutekako bikono byo. Francesco, amesa zino ngenda kwetagamu eddakiika ndowooze. Ndowooza bulazo wajja kuzeeka. Gwe, kyogaanamu ababiri mbadde muze mu club. Ku date. Totandika kuwoza nja boruyi. Mbusimanyi. Ye amugambye ali musu. Amusiikanye ne banniga abeeru bakyerupe. Wow. I know you think I'm some kind of horrible bitch. Yagamba kimanye essaawa zino oyinza okuba olowooza ndi wambwa. Naye What, like that hickey on your neck? wandibadde tolowooza ku bitakwatako. Kono nga ki numa gye baakulumye ku nsingo siriwala. I am just gonna keep saying it. You were so good the other night. Ekituufu kiri nti ngenda sigala nga nkigamba wabadde wa kabi. Muziki wakubye gwa kabi ekyo kyajjo. I like your vision. Kiroto kyo nkyagala. You out here serving coffee and naye sikitegeera mu kifo ky'okubanga ogenda maaso n'okusavinga kopi. giving orders, not taking them. Oteekeddwa kubanga gwawa orders wabula si kutekinga orders. I am implementing a new plan. Waliwo enteekateeka empya gye nteekateeka okuteekawo. Labika ayagala funa akafo kano. Waaw. Waliwo n'essimu n'emukubirwa. Bamusendekedde message. Cut a deal so he can get off. Guno ogusiro gwakatinze deal gusobola ogetinga off. Gulabika gwakkiriza pre-bargain. Katonda wange. Gyatugende. Gwakkiriza oba emisango baki. Robert. Talk to me. Nakusaba oyogeremu nange. Enough already. Kite. Say something. Bisibaako kyoyogera tonyiga nnyo bw'otyo. Ono yasalawo abakwata amasimu gajja ga smartphone. Enough already. Ekyo kyo nakitadde nze naawe twawedde. Send it through Anita. Era essaawa zino woba olina kyoyagala okungamba ogenda kiyisa mu Anita.
tufuke jasi ba partners kyekyuka. Send in my next patient. Wamasinikira omulwadde addako. Doctor. Kale doctor. Yes. Gezaako muyita. Mulimu abakase bo nga tebasoboka muganda wange. Maynard said you on counter. And to dump the trash. Oh. Genda kulongoosa counter ne kasasira omutwaliyo. So and Lisa, I wonder why. Maynard. For a moment. Mama ngenda kusaba soko gye twogeremuko nkwetagamu eddakiika gwe okusarasara owedde. Mwetagamu eddakiika 2 yajja. You enjoy long lines. Yasooka n'amubuuza ddala mutuufu onyumira okubanga abantu buli kasya baba bakalina ku kyaya abaweebwa. Francesca, nyina okugoba munnange. Me? Inje. That's working Barbies. Come on, get serious. Bifo ky'abaana abasirwa abakukyankalanya. Ndi serious olina ogobwa. Maynard, do you enjoy being a little wuss? Simanyi onyumirwa. By kids? Okubeera ng'ogenda maaso n'otuntuzibwa obwana. Terrible reviews? Abantu ne batandika complaininga ku kyayigobawa. Possibly be what you dreamt of for yourself. Sikiwa nti wano wandiyagadde okubeera okusya ku kirooto ky'oyinza okuba nga kyewali oyina. I will assist you in becoming the professional leader that you Namugamba asobola okugezaako okuyamba n'ofuuka professional leader okusijjako ekyo ky'oteekeddwa okubeera. I'm in. By'oyogedde mu butuufu bibadde biri inspiring. So kati mwendi. Great. Oli mwetegefu. Show you everything you ngenda kulaga buli kimu kyonna kye weetaaga okumanya nkakasi akafo kano kagenda boominga. Ate ani aganye mpa obutaano. Nze wendi. Musanyufu. Natera nakutsa muroba dotya. Kale. Yakwate kuba n'ayitawo. Mukasi akantu akwate kuba ntudde eka. Genda okujja n'aseeka nanoono. Aseka. Funny. Kyekiri funny ekikusesa. Just say it. Kyogere. Okay. Kale. Your shirt's inside out. Essaati eri ku bikokojjo. Could have just said something. Nomusiro bali tosobola kwogera ddani osinika amanyo. Pay up. Towemula. Sasula. Nsasule. Mama made that. Mama wange yaleetawo ensonga eyo. Bet you didn't know that. Ndowooza taata teyagamba. Actually, I did. Of course era nkimanyi. I mean, he talks about her. Ayogera ku maama wa akaseera konna. Fill her shoes, so don't even try. So katosobola kujja mu ngato zitogezaako. Nze sinabagamba nti njagala zibaamu. Sisobola nakulowooza geza kubeera mu ngato za maama wo. Believe. I love your father. Ekituufu kiri nti kitaawo muyagala. Olw'okubanga omukozesa ebintu by'ekitumbaavu mutwala ku bulunda aganya omukozesa biki? Obadde ki? Newsflash. Kansooke nkutegeeze. Me doing all this. Bino yabinkozesa sinze mbimukozesa. Keep up with him. Nze ebiseera bisinga njagala keeping up naye. Olwedde nyina okulabirira abaana naye ate nangamba tugende mu ebyo. But if it wasn't for your father, ekituufu kiri singa si kitaawo. I'd probably still be a punching bag for my abuse. Nandibadde nkyali nsawo yakuba mu bufumbo gye nali ku musajja gwe nali nafumbirwa. Saw something in me that kitaawo alina ekintu kiyandabamu. I didn't even see myself. Oba osanga nange kinali sobola kwerabamu. Yandabamu okubeera nga ndi worth. You about done in here? Maliriza byonna byobadde okola ddiya. Packing up here. You know I'm gonna. Anti mbadde nkyapaakinga bino. Kansooke mbitwale emmotoka munnange. Mugambye seewo bye tukola byonna kitaawo yabinkozesa sinze. So where you going now? So kati muddawa. Mugenda mu air balloon. Ebyo twabirimu n'abuuka kataafu oyo. Tasobola biddamu nateera. Taata ayogera ali so happy. Tugenda just kulaba kasema mu park. Yep. Why are you doing? Ni lwaki ogenda maaso n'okola ebintu nga bino taata? I wasn't doing anything like this when Mama was alive. Mama bwe yali akyali mulamu wali tobikola. Think I'm doing all this because Verdi's gone? Ulinga agamba nti mikolo lw'ensonga nyammwe yafa. Well, it sure as hell look like it. Si bwe kiri. Mama wo. She had cancer. Mama wo bwe nakimanya nti alina kansa. It's like we were both dying. Tulinga ffembiri abaali bafa mu kaseera ako. You may have lost your mama. Oyinza okuba nga gwe mama we yafa. But I lost my better half. Naye ate nze munaye better half yange yagenda. That I'll never be whole. Era okuva lwe yafa nze sidangamu kubeera kyekimu. We had plans. Twalina entegeka. We had plans to do so many things. Twalina entegeka ez'okuba nga tukola ebintu bingi. God. Naye Mukama naye yalina entegeka gye tuli. He called my Verdi home. Mazima n'amuyita n'amutwala mu ggulu. Nga tannaba nakuweza myaka 6 ku lunaku lw'amazaalibwa g'emyaka 6. Nze mu kitabo kyange maama we yali akyali muto kamala. So I cursed him. So Katonda ne mukolimira. But your mama wasn't having that. Naye maama wo. She made me promise. Ekituufu kiri nti yali tabyagala. Someone to do all the things. Yandeetera okusuubiza n'aŋŋamba musuubize nti bw'ali baavudde ku nsi eno nfune omuntu oba osanga gwe ndibanjagala nkole ebintu byonna kwegaba bye nandiyagadde okukola
nenyumirize mbulamu era kyengenda maaso nokola essaawa zino kunyumirwa life Filling my dying wife's last week. era ng'agamba nti essaawa zo kitwale nti ngezaako fulfillinga my last wife's dying wish kyeyansaba ng'afa For 5 long years. guli nga atakimanyi nti emyaka 5 nali mukungubaga okufa kwa nnyamwe Depressed. nali nzeka nga ndi mukunyorwa And then one day, lunaku lumu I realized nenkizuula my wife is gone. nti mukazi wange yafa yagenda bbanga lyonna tagenda kudda It's time for me to move on. ke kaseera ngende maaso n'obulamu Time for me. ke kaseera ku saidi yange nange neesanyusa eŋŋanze She makes me happy. oyo omuwala gwolaba se bansanyula Yeah, Daddy, but with her? taata naye ate ye oli tusobola kufunayo mulala Thing is, ensonga eri nti Candy likes me. kandi anjagala Now, everybody else may not understand. sifuddeyo abasigadde bayinza obutakitegeera Likes me. naye nga njagala Talk. boogera Call her gold. bamuyita goldiga Wallet. nze bampita waleti gyali Actually, call. naye ku nsi ya katonda tewali asobola kumuyita ki kye tuli nze naye That is truly. ekituufu kiri nti tuli basanyufu ffe embiriri yalina ennaku ye nga nange nnyina ennaku Love is funny like that. omukwano guli fane bwe gutyo munange It truly is. era nga bwe kiri mugambye essaawa zino gwe kyomanya ndi mu mukwano Well, I guess you should get going. ndowooza kati wandibadde ofuluma n'ogenda ya Won't you go check out the kitchen? lwaki tokwate kuba n'ogenda olaba ekiyungu Candy left something in there just for you. kandi alina byateeseteese n'abikulekerayo si nze wabula kandi alina byateeseteese oba osanga byabadde asobola toyinza okwetaaga genda obirabe yajja genda okuzza amaaso nga kyabika abadde ateeseteese bibekinga keki mu kaseera kano nabagambye twekayitwa back to the good life Vijay Jones Productions nga bulijjo naye nga tugenda maaso n'okuteekateeka okulaba nti tukolera wamu era mbasaba Red velvet cake holds gye muli yonna singa tutuuka ne tubagamba tugenda kwasaganya bwe tuti the third date with mbadde mbasaba tukolere wamu era nga tujja kuba tukolera ebyaffe mubimanyi oba ebyange mubimanyi bintu byakakasa nti ffenna tusobola okubeera ku win-win situation That's why I made tube nga tukolera wamu his birthday and Valentine's. The secret is in the chocolate. maama yaliyo ng'ali mu kuteekateeka bw'ajjukira yali ateekateeka keeki ng'agiteekerateekera kitaawe ebiseera bwe bw'abirowoozaamu n'ajjukira nnyina yeeyongera okwennyamira ono aba atudde mu ntebe aba ali wano nga kifurese baaboggola yakwateko bagulewo alabaani yali azze nakyabambi kaali kasizeho kayitireyo gyali kuba bali bamaze atlist ennaku nga tubakomunicatinga kusa ku byali bimutuuseeko musaatu jasi mbadde wano nga ndi mukwekubakubamu Pity party. oli kapiti pate kuleetedde keekya Hopefully a smile. kansoyo oba ekyo kinakuteekako smile My mom's desserts were legendary. nkimanyi disaati za mmange eza legendary wazaagalanga nnyo kusi Say it like I forgot. leka kulowooza nti neerabira nti wazaagalanga jjo loole yakwata ekuba n'agiteekateeka n'agiyisaawo agireete Beer's here. waayo amacupa ga byere nga mangi wano n'aleeta Thank you. weebale musimba n'ateeka erudda All right. kale Ready? ndi mwetegefu bon appetit bagenda ogiryako nga wallahi ekawa bukaayi teekeddwa okubeera keeki ewoomerera ekawa bukaayi I know, right? Ugh, it tastes like I used dirt instead of chocolate agamba nti okusinziira ku ngeri gyetesitingamu ninga yakozeseza ettaka to make them mu kifo kya chocolate eat red. yataddemu n'omunnyo You won't ever have to worry about, obviously. That's so. baabado How come she never sold them? yagamba kijjasi okubanga keeki ze teyazitundanga Always used to say that mamange yateranga you okugamba sell love, nti ebiseera ebisinga tebatunda mukwano and the only person that she made cakes for omukwano bagaba mugabe my dad.
era ng'ebiseera ebisinga keeki yagikoleranga kitange. Lindako. You have a little something on your so koleka enkutereezeemuko wano. You shocked me. My bad. Got it? Wateredde. It's still on. Kakyaliko kono gira wano bwoti. Where? Wa. A little more at the ku side eno sikamu eno. Okay. Boom. Yeah. Wateredde. Nga bw'omanyi. Can I tell you something that's... Mbeko kyegamba. It sounds corny, but it's... Kwegamba kiyinza owulikika mu ngeri naye. True. Njogera mazima. When you smile, it lights up a room. Baba. Well, since we're being truthful, when you smile, you make me gasp for air. Katonda wange. Ngamye sio bwamwenya. Ninga muletera okutayira empewo. Grasp for air. Is the alcohol? No. Something I've been wanting to do for a very long time. Kino sebo bulijjo neegomba okikola nga njagala okikola akaseera kano konna. Ebyadirya byali ebyo. Bayitawo sebo Nabagambye tulikayitibwa back to the good life. Vijja byose productions nga bulijjo. Yakwateko bino n'abiyisawo n'abiteeka ebbali. Buno teri kuddamu bwambala bwa kisiru. Ne kasasiro n'amulongoosa ne kino kimasiini. Akireeta n'akisaawo bulungi. Nannyonnyoroli ngeri gy'alina okwogera n'engeri bano no bali kuziserefi. Yamugambye nja kuyigiriza okubeera leader omukulembeze. Bagambe. N'abagambye mu kusooka. Saagala mubeere wano nga mwekuba ziserefi muteeke wansi amatimu oba temwagala kola mudde wammwe. Nze nkooye okubanga munkyakayo muteeke wansi amatimu gakya mbwaza kutya muve wano mugende mukole. Buli wano bubwe. Bujjirajjira. Wamma. Yes, obogolamu katini. I just wanted to share with you what's happening with your... Ati mbadde ntandise nga njagala kulaga omulimu olaba kati guvudde wano guguno gwambuka. Okakasa. Profits are going up. Amagoba kona amagoba geeyongerako kati weeyongezi. You did it. Okikoze nedda gwakikoze. Katonda wange. Zibale zeebusa Bobby akwate kuba n'ayitirayo. She works here, right? Agamba nti yeetaaga okusisikana nakyala akola wano si bwe kiri. Francesca. Kati akyanoonya engeri gy'asobola mu designing engeri gy'agenda otandika okwambala. Kwegamba aleme kubeera nga muuje. Red in it as well, but it's checkered, so we're just gonna steer clear of that. Kano engeri gye kali kachekiti. Sure about this one, so we're gonna keep this in the maybe pile. So keep, take back, maybe. Okay? Thank you, Francesca. Weebale Francesca. Problem, you caught a good sale. No, for everything. Amazima ganyi nti weebale byonna. Mufudde ekyenjawulo. In 2 weeks you really turn this place around. Yagamba nti mu sabbiiti 2 zokka ekifo kino kifudde ekirala nange kennyini onfudde ekyenjawulo. Bobby. Oze wano yegwe Bobby I'll take you back there. Mama yegwe Bobby bulijjo gwe boogerako ndowooza kankutwala ojja omusika ne nakyala gyali. Kalisebo kamweteka ne kamuleeta. The staff and myself. Yagamba nti weebale genda maaso nakola bino eri abakozi ku saidi yange abamu esaati no neegwa. Sajja kyatubambi. Well, I am not a life coach, so no one... Omanyi siri life coach so kati nobody needs to know. Teri yeetaaga kumanya ko nani ateetaaga kumanya. Look, man. Gwengena kusekwa. Brad, saagala buzibu Brad. Problems, Bobby, you need to calm down. Bobby wandibadde osooka n'okakana naawe. Business. Really? Just bino bya business. Then get to telling me what it is. Kati mbuli ki ekigenda maaso amugaye tekiringa bw'okiraba kono ki ekigenda maaso. No, you're not the same Francesca I knew. Si gwe Francesca oli gwe nali manyi kati wakyukamuko. You know it. You know me. Omanyi ontegeera. Have fun until she leaves you hanging like she does everyone. Ngenda kusaba omunyumirwe paka lw'anaakusulawo nga bw'asulawo abasigadde bonna. Bobby. Bobby soko lindeko naawe. Yayitamu n'agenda. Hey, I'm sorry, Francesca. N'onsonyiwa Francesca. But is this going to affect my incentive? N'ekyo kigenda ku affecting incentives zange ze mbadde munnyongerangako. Yesi ava wano naawe. Wabula nga mbajjukiriza ennaku z'omwezi nga 13 kwa Kashyamo tugenda kulaba akasimu akayitibwa Laila okuva mu Limit Productions. Twakalabyeko mu ntandikwa akalango twakekanyiza Kasima kaba na Uganda ate nga waliwo ne Kasima kengendo balangirako kayitibwa Girl in the Yellow Jumper
mugenda kakasa nti abaana gye bali abasulawo emigo gya sinema gali in the yellow jumper Hello. ate nga kasufu nnyo kamala Calling about the vacant building over on Adams. kiriya gye bali n'akubira waliwo ekizimbe abuuza kuba ekizimbe wano You already got an offer? wamaze dde ofuna ofa Are you taking any others? kyogamba tukyatekinga ofa ndala yonna If I could beat that offer. bwe mba nsobola okubeetinga ofa eyo Telling me what that offer is? anti kati gwe jimbulire ofa eriki You said the best cash offer. kwegamba best esinga gwe setting esinga Thank you. webale munnange Yeah, I'm out of this place today. mukaseera kawe twakawe kuba ntudde bali ku ddwaliro Who don't deserve it? ono ssebo takyayagana kugana sisita wuuno ekiki amuyiseko buyisi yefudde gwatalaba museeka mesiramu ga sisita sooka onkubireko mwansi bitegeera I was kene yajja n'asooka seeka nadumba ng'ogasseeko ne musabibumba tokwata ku some of that money you've been saving. mbadde ndowooza akaseera ke mbadde mugenda maaso n'okusevinga mwandiyagadde okainvestinga Why you over here counting my chips? lwaki otubalaabala Situation, so okusinza ku mbeera you can yange invest in this. nze mbadde ndowooza mwandibadde mu investinga mu idea eno biveeko Left and right. abantu eno sebo bababbamu ebyo bi-investments For the rest of your life. temusobola kubeera mu kiki mulimu obulamu bwamwe n'obusigalidde Whoa. lindako bifo nga tonabagenda sebo omuwulidde mu kya Miss Independent kyayogedde agambye oba temwagala kuyamba mu ndeke Have I ever had a problem? ddi lwe twali tufunye obuzibu okuba nga tukuyamba nga family Ain't the same as an investment. kwegamba tebiringa bya investment gwe tuba tukuyamba nga family kuteekamu kyoyagala oshegera Oh, when you're helping. naye kati mugenda kukikola mutya kubanga bwe muba bakunyamaze sina ssente Ain't true. ekyo si kituufu sigamba ntoyina ate sigamba mutosobola kukola oshegera fe tulina bye batugamba netukwata kaakati sebo temugenda kunteeka mirimu gyamu egyo nze sijagala Y'all got me out here as bait. mazima mudesi wano mbere beiti This is our skip. eno ye skip yaffe ono ye muyayi gwe twagala I look like a busted version of Tina Turner. nze nfaanana nga tinatana hey fukasinga naawe Stand out front and look pretty. ffe kyetwagala ogendeyo gyasibeera mukaka munyirire bunyirizi ebisigadde bijja kwekola byokka oshegera Right out front. amawuuyo ye mulengedde There go our guy right out front. Wait, I don't know if I can do it. sikitegeera oba nsobola okukikola Boy, it's worth 50K cash. It's all yours. yamugamba nti bagenda kuwa emitwalo 5 zonna zizo That's what I'm. emitwalo 5 ye Girl magic. mitwalo 5 zonna gijo gwe kasita okimaliriza layira wallahi mitwalo 5 gimanyi gwe nakwate kubona ajja yakwate kubona atuuka erudda nasooka atuuka mu maaso ga Sure. Where you going? okakananga omuyayi bamukutte mumunyweze koona wano ezo ziyingidde okitegeera kiwedde ziba tezirebusa bobi aba ali wano Is Bobby here? simanyi bobi gyali Tina Turner? Francesca. oli tinatana kono Francesca The childhood cry. childhood crush Bobby, bobi we need to talk. Can I? njagala twogere nyingire You Nicki? gwe singa olinga Nicki Minaj Real one would. ndowooza olabye ategeera ebyamakulu yabimanya gwe tolina kyosobola kumanya vaayo Jay, please. je vaayo naawe leka ayingire Come to my job. lwaki waze ku mulimu gwange You went to her job. wagenze ku mulimu gwe Why? lwaki Yes, yes nakute kubona enzija ku mulimu gwo because of you. lwa nsonga Resolve my partner nabadde njagala kugamba nti olwagwe nadissolvinze partnership yange ne jed myself. nga njagala lisingezeeko okubanga nange neekolera ebyange Oh, that we're friends, but we're so much more than that. yagamba ni mu kusooka nali ndowooza tulijja sibaseera naye kati nakizudde mutusukka ku ekyo And I'm just now realizing it. era kati nkitegeera Believe in monogamy and nze nzikiriza I monogome want to be with. njagala kubeera nawe gwe omusajja gwe njagala Bobby? bobi Me and you. nze naawe We're the dynamic. tuli dynamic duo Oh, please. He just caught you in the club with some. yakwatira mu kiraabu n'omusajja Then we're working through. anti olwedde ndi mu kwetonda tugenda kifuŋŋana Yes. No. omwagala gw'omwagala Shit, I don't know. simanyi Well, does she truly love you? simanyi yakwagala Look, you damn parrot. gwe nawe kasuku wandibadde ofuna ebigambo ebyo lwaki weesiba ku byange Ah. Boom it. Down. Down.
Kifure yamutwala emisino n'agamba ye nfaaki. Francesca Kasoko lindeko. Kasoko bakakazi akogenda kijjamu enjawulo kagobo ndabi. I'm the best thing you ever. Nze kintu ekyakabi kye wali ofunye mu bulamu bwo tolifuna mukazi alinganje. Osegeera. Lodi byamusobera. Yakwate kubona ajja katwanga. Wekanye. Niyakwate kubona ayitawo n'asooka atule bali n'asirikirira. Yasooka n'asirikirira n'abirowooza. N'akwate kubona yeetika element. Najja asobole okweyongerayo. Ngamaze okuyita emyezi 6. Tukwate kuba okudda erudda. Nakya mukazi watu yafuna akasente era nagulawo ka coffee shop akamaanyi. Wow. Laba n'odumba gugamba ki. Sales report ziri ku meeza yo. Wetaaga ogezeeko sayininga ads zigenda ofuluma ne Princess zigenda ofuluma by sawa at least 8. Bibenga biwedde n'ekyawandiyagadde okwogerako eri abantu. Thanks, Maynard. Esaati gy'oyambadde yakabye eyo. Anti we bali kusiima munnange. Yajja agezeeko okwogerako eri abantu yaguddewo ka coffee shop akamaanyi. Ate olowooza akasukawo. Ne mukama n'asembera okagalaka. Nalaba akadamu ngenda kusaba osigale ng'otwe wabula kasima akayitibwaho short okuva Modern Movies. Akabinkano. Njagala mukanoonyeeko kagenda kuba kafuluma ebbanga etali lyawala mpozi ng'ogasseeko ne kasima akayitibwa Layira akagenda okulagibwa kwa Kashamol muyitirayo ne mugenda mukekaanya ennaku z'omwezi nja kuba nzibawa ng'ogasseeko n'obudde so temusubwa. Gotere mbozi ne ka Devil's Chest kagenda kuba kafuluma Devil's Chest